Yes, omulabi waffe ali ku Bugawudo TV tuba tuyingizeewo ne puroguramu zaffe zino zennyini nga nze kennyini Bugaloo Sub-Junior omwana wa maama nga mumanyi ekiri mu ggwanga tuli ku Bugalo olw'obulwadde bwatuzinga tetumanyi kyakukola wabula tutambula bantu ku bantu balabe nti boogerako eri eggwanga kiki kye tulina okukola okumalawo obulwadde buno naye ng'olwaleero nga bumanyi enkola yaffe tutambula ne tugenda mu bantu ab'enjawulo era olwaleero twalusinge lwakasuka ne tukeera kyalo kye bayita Oluggulu tugendagenda mu maka agamu abimukalazi tugambeko ebintu ebyo oba tugambye yaliwo mu bulwadde obwo obwasooka nga bwo obusinga ne COVID-19 atunyumiza ebyali bitya era bakola batya okubanga bagoba obulwadde buno bwa COVID-19 biki bye balina okukola ddagala kiri bakozesa okubanga twewala obulwadde buno tusuubiza gwe kennyini nti tugenda tutambula ffenna aba mu ngalo goberera amateeka abasawo ge batugamba sigadde nze Bugaloo Sub-Junior omwana wa maama Bugawudo TV. Mzee, tula bulungi. Anti kyembadde ndekula. Omaze gwe. Muzeeyi mukalazi tweyanziza nnyo okubanga otwaniriza olunaku lwaleero mu makaago nga ekirwadde kya COVID-19 kirumbye bannayuganda naye mmwe abamu ku baaliwo nga ekirwadde kino kijja ekya COVID-19 era yemmwe abamu kubawulira ku mboozi eyaliwo eya kawumpuli ng'abantu bafa kawumpuli era yengeri yemu gye bali mu kufaamu ekirwadde kya COVID-19 naye tulina kugoberera biriwa okulaba nga ekirwadde kino tukirinnya ku nfeete kubanga buli lunaku abantu bafa buli lunaku abantu bakwatibwa naye abantu baweddemu essuubi bagamba tugenda kufa kati ki ekirina okukolebwa. Webale nnyo ssebo sooka njagala okusooka okwebaza okunkyaza okujja okulumirirwa eggwanga lyaffe njagala okusooka okwebaza puroguramu eno eteekeddwawo n'okubuulira abantu n'okubakunga okwongera okumanya engeri gye tuyinza okwewalamu ekirwadde kino ekitufuukidde ekizibu mu nsi yonna era bw'oyanjudde amanya gange nze Mukalazi Emmanuel kyamazima ndi musajja muganda era ekirwadde kino nange nali nkiwuliddeko era Mukama ajja tusaasira busaasiza okuba nti akitugoberawo kubanga ensibuko yakyo sinnyangu nga bw'obuuziza ssebo yinza okuba nga sooka saaliwo naye ensibuko ya kawumpuli ono kuva dda twagiwulirako era yaliwo ne bajjajjaffe babadde batunyonnyola obulwadde buno bwaliwo kawumpuli yaliwo mu myaka gya 5 era yatta bannalumanya ne basaalumanya bangi balugenderamu abaava mu lutabaalo lwa Ssematalo owookubiri banyumiza abaaliwo obulwadde buno tebwali bwangu obulwadde tebwali bwangu era nga okusobola okubwewala kwekuuma eddagala lyabwo kuva dda libazibu okuzuula era si kyangu okubuwonya okwewala omuntu aba abukwatiddwa lyeddagala erisookerwako ddala naye ku mulundi guno obulwadde obupya obuzze tubulina nnyo njawulo na bulwadde era bwaliwo era ensibuko yaabwo buli omu akyagyebuuza ngaera ne kululi bagyebuuza nti bwavaawo nakati ku mulundi guno ensaasana gye busaasaanamu era ya sipiidi ya yiriyiri eteyinza kuwa na mwaganya kugenda kubuulira muno munnaye bwankudde n'olwekyo twagala okwebaza ffe abawano mu ggwanga lyaffe erya Buganda ne Uganda okutwalira awamu twawulira mangu omulanga guno
era tuteeke mu nkola ebyo bannaffe abakugu abasooka okumanya ku bulwadde buno. Muzeeyi Mukalazi, kawumpuli ono bwe yalumba mu Uganda bantu bameka abaafa era bantu bameka abaafa nga like olunaku oba ekirwadde kino bwe kyalumba bannayuganda bategeera batya nti kawumpuli azze era obubonero bwakyo bwabeeranga ki ne bamanya nti ono kati kawumpuli amaze omumukwata? Kawumpuli yasooka yali mu mwaka gwa 45 kusooka tebasooka kumanya biseera ebyo ebyobuwangwa byali bikyakkiririzibwamu nnyo abantu basooka ne balowooza nti bulwadde bwa kinnansi kubanga omuntu yajjanga n'ayiikirwa n'abutuka. Abantu bagendanga okumanya nti balwadde balabiranga ku mubiri kubutuka nayiwa amabwa nga takyasobola kumira mpozi ng'oyinza okugeraageranyako nga buno obulwadde bayita obwamulangira bagendanga okukizuula nga bwe bulwadde bwe bayitanga obw'abazungu. Obulwadde obwo era bwakumalangamu amaanyi mu butuufu nga tosobola nakunnyonnyola munno kubanga bwakwatanga mumiro bwatuukanga ekiseera nga tokyasobola kwogera na bulungi nakunnyonnyola naye nga obulirira bukuma kumeketa era obubonero obwo nga buba buzibu nnyo okusaanawo naye wabanga abasimattuka okububona okufa obubonero busigalako ku mubiri mpozi abo be basobola okunyumiriza bannaabwe. Kakati bintu ki ebyakolebwa mu kiseera ekyo okulaba nga kawumpuli ono alinnyibwa ku nfeete? Bintu ki ebyakolebwa okulaba nga kawumpuli ono tayongera kusaasaana abaliwo bamuwona? Kuba twawulira mbu omuntu bamukwatanga ne bamutwala eyo ne bamutereka okumujja mu bantu, kyali kiti? Ese bwe bali nnyo ekyamazima obulwadde engeri gye butalina ddagala, eddagala eryasookerwangako okugyawo omuntu oyo kugenda kumukweka bbali. Omuntu oyo nga bamugjawo buba kiba kyalo ng'ekyalo ekyo bakyewalira ddala tekikyaza muntu wa kyalo kirala. Bwe bwasalangawo okuzinda eggombolola yonna ng'eyeggombola bagiggala nga liddagala erisookerwako kusooka kwewala genda mu kitundu kituuseemu bulwadde obwo. Era obulwadde bwalinga tebulina ddagala. Eddagala eryasookerwangako lyabeeranga zzungu naye nga nalyo zibu okufuna. Naye era nga wano Katonda bwe yatuwa enseene ejjudde ebirungi abantu bagezangako okwejjanjaba mu nzijanjaba yaffe ey'ekinnansi ab'omukisa ne bawona era abalugenderamu baali bangi nga bw'okuwuliriza abantu bangi balugenderamu kubanga obulwadde bwalinga buzibu okuwona. Tuddire mukkaawo abantu bangi abantu ddala abagenderamu obulwadde obwo baali bangi. Kakati okusinziira ku kirwadde kya COVID-19 kino engeri gye kizeemu tungatunga tugenda kukola tutya okulaba nga tukisomoka? Era amateeka gano golaba omukulembeze w'eggwanga gateekawo n'agamba abantu mugende mu kalantiini temuddamu kutambula. Olowooza eyo yeyinza okuba entaanyeta amenvu okulaba nga ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete? Ebiragiro ebituweereddwa abakulembeze baffe si bibi lwakuba ekiseera obulwadde mwe bujjidde tusanze mu mbeera nti eggwanga lyatabulwa twabulwa tuli mu bwavu. Embeera y'ebintu amakamu beeyimirizaawo buzibu kubanga ku mulundi guli tebawanjagiranga gavumenti kubawa mmere, emmere yabeerangawo. Tewabeerangawo nnyo mirimu gya kutambula nga Katoli bw'anaagamba nti ate Kampala bangobyeyo gye mbadde nzigyako okulya. Emirimu gyakolebwanga waka egisinga okuvaamu ssente. Naye kati obuzibu obuzze nti emirimu girina okuba nga girina okujja mu kifo ekimu okutwala mu kifo ekirala. Naye ng'eddagala erisookerwako okusobola okugwewala butalina naabulina. Era olwo eddagala erisookerwako newankubadde nga tuli mu njala naye okwewala okulinaana ababulina oba okukyala mu kitundu gye muwulira obulwadde oba gy'owulira obulwadde eryo liryandibadde eddagala erisookerwako. Nga bwe tuwulidde nti waliwo ne bannaffe Mukama baasobozesezza okuwa amagezi ne bazuulayo eddagala erigema naye ne ku mulundi guli baagema naye bangi abaagema era baafa.
nkakasa ne ku mulundi guno tujja kufunira abagemeddwa ne bafa kubanga buli omu engeri gye bumusanzeemu yekuwonya naye nze kyendabye era kyempulira nti ne ku mulundi guli kyekyasinga okuyamba abantu bettanira nnyo ebintu by'obutonde ebibala eby'obutonde byayamba nnyo abantu ne ku mulundi guli bekwekanga ku nsiko abamu n'emmere bagyerabira balyanga miyembe nantontobolo nansaali ebintu by'okuttale ebyo byebyabawonya kubanga n'abamu emmere balinga tebalina nakugenda ku kino naye eddagala lyabalisangayo ku ttale era lyabayamba nnyo ne ku mulundi nno guno abalina obusobozi bw'okufuna eddagala ly'obutonde niwaba bakugeme tolyeyibaala oba olifunye likozese nga weebuuza ku abo ate abamanyi enkozesa yange naye twewala ennyo okgenda mu bitundu ebibamaze okulangirirwa nti bizuuliddwamu obulwadde kubanga obulwadde sibwakubwakujanja. Muzeeyi Mukalazi, okusinziira ku mbeera eyo eyaliwo nakati eriwo, magezi ki ge waliwadde owa ekitongole ky'ebyobulamu okulaba nga bakwataganira wamu ne bannayuganda okulaba nga ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeeri? Okusooka twagala okwebaza ekitongole ky'ebyobulamu kubanga ekyamazima kati si weetuuse eddagala ly'obutonde si yangu lyakufuna era amagezi ge twandisabye okwongera okuwa bannaffe abatukulembera kyengeri gye bwiti obulwadde buno si bwangu bwakutambulira lugendo naye oli bukusangawo obujjanjabi babutusembereze mu bitundu gye tusula. Ebitundu byaffe bino tulina obusobozi kati obwejjanjaba kubanga kati okumanya ne sayansi aliwo atusobozesa kati okwejjanja era twagala okwebaza empulisiganya eno eyazze eya tekinologiya naye ejja tuyamba nnyo kuba nsobola okusinziira wano kati nensomesa abantu eddagala erisobola okuwonya obulwadde nga nsinziira wendi n'olwekyo n'empulisiganya eno nayo ejja tuyamba nnyo bawo omwaganya abantu bano balina obusobozi bwa tekinologiya rediyo ne tv zijja tuyamba nnyo okusaasanya amawulire basobole okuyamba ku bantu baffe abali eyo mu masaso g'ebyalo kubanga bw'obulwadde bwakujja ate bwakuddayo era bujja kuvaawo. Ekirwadde akawuka kano nga bwe kazze olowooza kasobola kumala bbanga ki okubalaba nga bakeetegereza okulaba nga bayinza okuba nga kayinza okuvaamu kasobola kumala bbanga ki? Ebyafaayo bitugamba nti akawuka kano ka virus ebiseera ebisinga tekatera kuwangaala bbanga ddene weewaawo kakambwe nnyo era katta mangu naye bw'obanga mukama asaasira kavaawo mangu mu bbanga lya myezi nga 6 kaba kakendera naye olw'okuba nti kalwa mu bantu ffe tukatambuza era ffe tukatereka teweeyibaala naye ng'ebbanga likamala teriba ddene teziringa zino olwadde endala nti za lukombuba tezikuvaako kaba ka kiseera era bw'oba weekuumye osobola okukasimattu. Amateeka gateekeddwawo nga go ge gali obutasomoka genda mu disitulikiti ndala omuntu obeera ewaka essaawa ya kafyu. Olowooza ebyo byonna birina kye biyinza okutangira okusaasaana kw'olumbulege luno naddala kafyu ono? Katusabe nti ebintu ebyo nga bwe babitugambye babirese mu mutima gwa kuyamba bantu era mu butuufu byandibadde bikolebwanga bwe babyogere nga tebiriimu ate byakufuna. Ekyokugamba okubeera mu makaago ekyamazima kiyamba bulamu obwo kubanga ng'eddagala we litaliiwo tulina ngeri gy'oyinza kwetangira bulwadde buno nga obutambula. Naye twagala kusaba olw'okuba tusangiddwa mu mbeera enzibu eno ey'ebyendya n'ennyingiza nga nnafu omukono n'ab'omutima omulungi bakkirizibwe bayambeko ku bannaabwe kubanga omuntu engeri gye yeesibira awaka nga talina mmere abamu ye bawaliriza okuvaawo ne bagenda basaasaanya ekirwadde kino ate ne bantu abadde batannakifuna. Gavumenti eyambeko ne bannaffe mu bannaffe abasobola okusaasaanya amawulire gano amawulire mugatambuze era naffe omulanga gutongera okukuba nti yalina kaalina ayambe munne kubanga era n'emabega yonna obulwadde buno bubadde bugwawo nga
kuyita mu kuyambagana. Embeera ya kafyu eno yo ogyogerako ki ku kusaasana kw'ekirwadde kino? Eyina engeri gy'eyinza otutaasaamu ogamba nti abantu bayingire essaawa emu bafulume ku 11. Ekyo ndowooza tukyakyetegereza naye nga mu bulambulukufu bw'okuwonya obulwadde buli muntu alina kwekuuma yekka, kubanga bonaabanga nga olinza obudde ne bukya naye nga gy'ogenda okunoonya akawogo oba gy'ogenza okukolera emirimu gye si walungi. Nze ndowooza ekiragiro kino eky'obutava mu kitundu mwobeera genda mu kirala kyekyandiyambye nti emirimu tugikolere mu kitundu mwe tubeera, ng'omaze okukakasa nti ekitundu ekyo tekinnasaasaaniramu bulwadde. Naye bwe tubanga obulwadde bumaze okuyingira mu kitundu eyeekuumidde awakaawe yasinga, oba weekuumiddewo misana oba kiro yasinga. Tweyanziza muzeeyi olinayo ekibuuzo ekitono? Tweyanze nnyo tweyanzege muzeeyi kubanga obulwadde omukisa guno nokubanga tukukyalirako nobanga otunyumiza ebimu ebyaliwo ku bulwadde tutalaba. Webale nnyo otuwa mukisa, nsuubira bangi abagenda okulaba vidiyo eno bagenda kumanya biki ebyaliwo kubanga myaka mingi emito egitamanya biki ebyaliwo ku bulwadde obwo. So tweyanza nnyo tweyanzege. Kalowoozo ki akasembayo ke wali wadde Abannayuganda wano wennyini ku Bugawudu TV? Akalowoozo akasembayo bulwadde bwe butusangidde we tuba tugendera, enkola eno eriwo ey'okwambala obuwero ku mimwa tugigoberere kuba kakati yesookerwako. Tetusobola kugamba tutakozesa nkola nkadde kuba kakati eddagala ly'ekinnansi lyafuuse ezibu okufuna. Twetangira obulwadde nga twewa amabanga, tusibe obuwero ku mimwa kubanga obulwadde tubuvudde tuyitira mu mpewo. Ate naffe abalina abaana waka, abaana tubakuumye obutatatagana kugenda kwetaba mu bantu. Tweyanze nnyo tweyanzege, ndooza muzeeyi mumuwulidde ebigambo bye byamakulu nnyo. Muzeeyi nga tusiibula njagala otumireyo abantu basatu bano. Kusooka njagala okutumira abantu bafe ab'omu kitundu ky'essaza lyaffe lino ery'ekya Ddondo. Njagala n'okutumira mukyala wange n'abaana, ate era njagala okutumira n'abasawo bonna abali ku mulimu guno kati ogulabise nti gufuuse omuzibu gye bali. Njagala okutumira n'Obuganda bonna era nsaba Ssaabasajja Kabaka Bwadaali. Okay, ndooza awo wennyini tetujja kusukkawo. Nsigadde nze Mugerwa Sadu Junior omwana wa maama. Tova ku Bugawudu TV, sigalako likinga, commentinga, sharinga, laba. Beera bulungi.